Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one tugenda kulaonye. For starters, kagenda kubeera kampi naye kayinza okubeera a bit complex. So ngenda kusaba bw'oba wuliriza kigambo ku kigambo. Olunaku lwa leero ffenna tusobola okukikkiriziganyako nti ezimu ku tactics nakyemalira zaakozesezza okusobola okutufuga ebbanga lino lyonna. Mubaddemu tactic ya divide and rule. Baawule osobole okubafuga. Naye okusinga eno tactic abadde agiyisa nnyo mu ba elites okusingira ddala mu political parties. Keep them divided on ideology, making sure nti bannansi tebeegasse ku ideology emu ey'okujjako. Abadde akikola atya? Creating our opposition within opposition. Osobola okukkiriziganya nange olunaku olwaleero nti bakandidate 7 ku 10 abadde ku ludda oluvuganya gavumenti ebbanga eriyise babadde mu close relations ne regime nga mwekyasinga targetinga ki? Keeping society ngeri divided. Togiteeka ku cause emu ey'okujjako. Ekyo kyo asobodde okukimaintaininga ebbanga eriyise. Not until the rise of His Excellency Robert KYAGULANYI SENTAMU. Era olunaku lwaleero osobola okukkiriziganya nange nti ba politicians bangi abatakyalina kye basobola kukugambayo lwa nsonga ebikolwa byabwe olunaku olwaleero tubiraba carefully nti tebiyina we biyambira kutwala regimu eno misinde. Tactic ey'okubiri ebadde mu kugaba partial freedoms. Wano wakulu mu kugaba partial freedoms ntegeeza ki? Nti kkiriza abantu baweeyo ku bbeetu mu bintu ebitalina makulu bakolenga bwe baagala. Okugeza mu religion ababadde baleka ne musabanga bwe mwagala ne mulekananga bwe mwagala ne mukola buli kye mwagala. Mu entertainment abadde abaleka ne musanyukanga bwe mwagala ne munywa omwenge nga bwe mwagala ne mubetinga nga bwe mwagala. Abantu abo babiri abali mu religion ne entertainment n'abasamize ne basamiranga bwe baagala ne beeroganga bwe baagala. Abantu abo akipinze population emu ku nnene nga mitwe gyayo erowooza nti eggwanga litebenkevu lirimu emirembe lirimu eddembe. Abantu abo bakuumidde mu bracket ey'okuba nti bali completely concentrated mu bintu ebyo ebisatu oba ebina era bambi bba balowoozesezza nti eggwanga litebenkedde. Mu bufunze target eryemu nti keepinga y'ettundutundu eddene nga liri occupied mu bye baagala nga tebawa nnyo attention national matters oba matters ez'okukyusa obukulembeze. Mu ekyo mu kugaba partial freedoms asobodde okukeepinga population emu nno ku nnene mu ggwanga lyattu Uganda ng'eri awo nga zina ensonga ezirabanga ezitalina makulu lwa nsonga balinayoko ku bbeetu ogenda okutamira nga bwe baagala ogenda okuleekana nga bwe baagala okukola nga bwe bwagala. Kati kankutiise awamu abadde asinga n'okunyweza kwe kukkirizayo ku lawlessness mu society. Obumenyi bw'amateeka obumu tebabujjawo simply because tebalina busobozi bubujjawo, babulekawo lwa nsonga bubayambako keepinga society nga yeetaaga regime. Kino kinnyonnyolwa mu bitundu byo. Gwe bw'olaba obumenyi bw'amateeka nga buli abrupt nga bweyongedde, kino nakyemalira ze akipinga cycle eno. Mu bitundu eby'abalunzi obubbi bw'ebisolo bweyongera, buhapeninga ne bubulawo ne bukomawo. Mu bitundu ebirimu politics omungi, ebitundu nga baakyawa regime, ekitta bantu kirabika ne kigenda. Nkuddiremu mu bitundu nga byo birimu politics muyitirivu, ekitta bantu kirabika ne kigenda. Kaadi gyendi mu kudiscussinga yiyo okukkiriza partial freedoms n'okukkirizaawo obumenyi bw'amateeka obumu okukapeninga okipinga society ng'eri mu kutya ng'eri dependent gy'oli. Kintwala ku point yange enkulu mu video olunaku olwaleero ng'eggwa gye bayise scare manipulation or the impacts of scaremongering or fearmongering, ebiva mu kusiga okutya oba mu kusiga okukangatiisa. Bw'ati Museveni bw'asinze okusiga fear mu bannansi okuyita mu bitongole by'ebikessi. Abadde headlining the stories ez'abatujju abagenda okulumba eggwanga. Ekisinga n'okwennyamiza regime ekulyetinga n'obutujju
okusobola okukipinga society ng'eri mu kutya esobola okukola decision eyeetaaga regime. Ebigambo byenjogera biri backed up by ebigambo bya Otafire General we yatugambira nti mu biseera nga batwala Obote Misinde obanga bali mu kulwana n'Obote bayambalanga uniform z'Obote ne bagenda ne batugumbula abantu balowoozesa abantu nti regime y'Obote yessa abantu eŋŋanda z'abantu be basse babeegatteko batwala Obote Misinde ba Museveni ekyo baakifuna. Gwe kye kikulowesa olunaku olwaleero nti regime yakikola mu 1956 negenda netugumbula abantu tesobola kuddamu kutugumbula abantu lunaku olwaleero esobola okusindika okutya mu bantu basigale nga bajeetaaga ku lw'obukuumi oba ku lwa security. Mu bufunze senti buli ttemu lyolaba mu society yo oba mu kitundu w'oli nti ettemu eryo lyabatemu. Kyangu nnyo ettemu eryo okubanga ekigendererwa kyalyo kya keepingira society ng'eri mu kutya. Naddala omwaka guno gwe tulimu ne 2026 ettemu lyonna ery'abantu nga gavumenti sisobola kuvaayo okukwata batemula bantu. Wuliriza ebigambo bino gavumenti eba erimanyiiko. Mu bigambo bya Museveni byeyogere yatugamba ng'afuuse omukulembeze tewali ttemu lijja kuddayo ku happeninga mu ggwanga ng'akulira poliisi mu kitundu ekyo tamanyi batemu. Byali ebigambo bya Museveni ng'alayira. Katuwulirize ebigambo bino. Ettemu lyogenda okulaba omwaka guno n'omwaka ogujja nga tugenda mu kulonda ne nga tuvudde mu kulonda ebiseera ebisinga gavumenti eba erimanyiiko. So kati gwabadde agenda mu kutya n'olonda olw'ettemu lyolabe mu kitundu kyo ng'olowooza nti gavumenti esobola okukuggyirawo era ettemu. Nina amawulire amabi. Kisobokera ddala okuba nga gavumenti ettemu eryo erimanyiiko. Gwe tekikwewuunyisa lwaki? Buli ttemu lyolabye nga tugenda mu kulonda ne nga tuvudde mu kulonda tebasobola kukuwa muntu akoze ttemu eryo. Gwe tekikwewuunyisa lwaki libulawo omulundi gumu. Obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyo, okubba ente, okubba embuzi, okutemulatemula abantu ababooda, gwe tekikwewuunyisa nti mu buli kitundu kugenda kutambula nga kugenda mu buli kitundu ekibba ttaka kyogenda okulaba nga akalulu katuuse naye nga akalulu kawedde. Olowooza tageti ebeera ki? Tageti ya bino byonna byendi mu kudisikasinga ya keepinga society nga yeetaaga regime. Society gikumire mu kutya. We positioning nga ye gwasobola okukola ku ttemu, ku kibba ttaka, ku kibba bintu. Society ekwesige okusigala mu bukulembeze. Gwe Munnayuganda mpuliriza. Okutiisatiisa okuva mu Ministry of Health okw'ebirwadde binnamuzisa ogenda kuwulira nnyo mu mwaka guno naye nga tuvudde mu kulonda. Olowooza lwaki? Bakusigamu kutya. Bw'ogenda ku ballot osobole okulonda out of fear ku kiyinza okutuukawo senga oba okyusiza regime. Engeri endala gye basigamu okutya yeeno. Kwe kunafuya ow'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti nga bw'atajja sobola kuhandolinga mbeera senga gavumenti eba ekyuse. Kankuddiremu. Engeri endala gye basigamu okutya kwe kunafuya ali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bw'atajja kusobola kwandolinga security, nga bw'atajja kusobola kwandolinga health, nga bw'atajja kusobola kwandolinga education senga regime eba etuuse. Tekikwewuunyisa ggwe ku TV stations ne radio stations ez'enjawulo buli lunaku waliyo abantu abanafuya His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu nga bw'atalina capacity ejja kusustaininga bintu byanjawulo. Bakusigamu okutya ogenda otuuka ku ballot ng'olowooza onutalina capability na capacity kutereeza bizibu bya ggwanga. Ladies and gentlemen, bw'owuliranga ekintu kyonna ekyekuusa ku kyenjogedde tokolanga decision out of fear. Just nnogwe buli kyolaba mu society yo ebisinga ku byo 50% ku byolaba mu society yo biteeketeeke biri ku script obifune bwotyo osobola okukola decisions eziri out of fear. 2025 2026 tolonda out of fear
bw'olaba ekitta abantu kibba ttaka oyo